mutasire kubanga ene ensimanyi g'abantu so semanyi ga bigambo kale mwenna bali freedom system balamusiza kumwe bali kola bali kweyagala bwenvaawo nentumira ku mwenna abasirikale aba police aba maje aba prison mwenna mbagala nnyo nentumira ku bakola mu arcade abakola mu butale abali mu maduuka abali owaka batudde abali mu taxi tamo badde wakana balamusiza ko kasumeti muri bulungi bemalo babo zaako no njagala tutandike mu kubasagala kubalwisa nnyo ngenda kola video ne sawe mu dakiika 3 mbate tugende njagala kutandika n'okubaza bannayuganda mwenna abakyalina mu empekemera abali mu struggle okwetolesera kaswete buli bulungi mwe bali kola njagala okubebaza mwenna abali ku social media abali ku bwenyi bw'ekitabo abali ku TikTok n'abali ku mikutu emirala mwe bali kola kati njagala kusooka mbasaba bambi manyi nti muli busy nnyo ne buli muntu nkusaba ontambulizeko video eno olina share button ewa abantu 10 nkusaba otwale dakiika emu osharingira abantu 10 obasharingire messenger ku WhatsApp ne ku mikutu emirala buli muntu omusharingire video eno tujagala ka abantu abawera twagala kufuna information yalero etambule bulungi buli muntu ajiwuliriza sharinga video eno kubanga nkulu nnyo ebisigadde betubala video eno tujja kudelete tubadde mbisegusi bya fere tudoke tukomewo nga twanalizinga ebintu ne kate saazi njagala osharinga video eno etuka ku buli muntu yenna buli muntu asoboka njagala soka muntagingire kuno omukulu gwe bayita Barambarugahara abere ku video eno mwetaaga ko Baramanyi kati agakubugumye edda naye nkwetaaga ku video eno bereko bakuwaka simba gente omukulu wakwetaaga njagala muntagingire wano iyo seriti bahabrota basira mutano wa kale seriti amzizide nsanga bisibe njagala muntagingire Jeno Salimu Sale wonna wali abere ku video eno njagala muntagingire abasawo njagala abere ku video eno njagala muntagingire Hamis Kigundu owa Ham Smile because bitya Hamis Kigundu abere ku video eno nabagaga mu Kampala mwe basinga obujira mbere ku video eno njagala nakakundi kaba mafia bali mmengo bere ku video eno olwalero tuyoke tutandike bulungi nnyo olw'ensonga nti nabingi byengendo bagamba olwalero nga tetunnabaako gye tulaga wala nnyo olwalero njagala kubagamba mu kalowoozo kaleero sigenda bwa kigula ngenda bwa kalowoozo kaleero akalowoozo ke kaluwa kano kagenda kweyolekera ddala mu bintu byonna ebibadde bitambula ku social media ebibadde bitambula ku social media nga bitambula bidde ngenda tumanyi njala bagamba kibayita amaanyi g'abantu gasinzira kuggwe mu kalowoozo kaleero tewenyoomanga kikyoli togezanga ko n'olunaku lumu ne weenyooma abafirika ekisinze tusibanga kwenyooma na kwetirira ne bwe ovaayo n'okangula ku ddoboozi neyogera ensonga ensi negitegeera ebiseera bisinga n'abadde agenda okunyigira mu ttooka oba mu nnoga yeekangamu naga kirabika omuntu ntamberere mwangu era wensonga laki mbakubiriza nti buli muntu alina omukutu gwa social media gukozese okukyusa ensi yo gukozese okubuuza ebibuuzo gukozese okubuuza omuntu yenna agezaako okukyankalanya oba okuyita omunafu kozesa obuyinza bwo obwakola mu ssemateeka kubanga amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu ggwe ekyokulabirako olwaleero eriyo concert bbiri ezibaddeyo mubadde muziraba emu nga ya eri state funded endala y'amaanyi gammwe abantu mulangidde sheye ennaku 4 ku social media nga temukozesa TV na radio abantu bajjudde ne bafikka ate buli muntu message etambudde kati kinabadde nzimbaga mu video eno ti amaanyi gali mu bantu njagala ng'onyigirizibwa gy'oli oli ku mulimu situla eddoboozi lyo mukama omugambe nti nedda kino kyokola kikyamu njagala ng'oli mu office mukama wakunyigiriza omugambe nti mukama wange kino kyokola kikyamu sijja kigenderako tokkiriza kolera mu bugubi kulumya mutwego birowoozo byo mubiri gwo ng'ate wandisobodde okweyogerako ensi n'ekutegeera buli lw'osirika omuntu tamanya bulumi ki bw'oyitamu ne buli lw'ovaayo n'oyogera omuntu asobola okutegeera nti mbadde sikimanyi nti omuntu ono asobola okwogera era mbadde simanyi nti omuntu ono asobola okunyigirizibwa n'atuuka ku ssa eryogera buli lw'ovaayo n'oyogera ku nsonga yonna omuntu ategeera nti omuntu gwe ndiko alabika naye ategedde kyenva mbaga nti mukozese amaanyi gammwe oli ku mulimu onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu NGO onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu bizinensi onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu kukola kintu kyonna vaayo oyogere kasito banga onyigirizibwa amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu ggwe leka kusirika nga bakunyigiriza buli muntu yenna kozesa obuyinza bwako obusimateeka kobere ng'oli mufumbo ng'onyigirizibwa situla eddoboozi lyoyogere ku nsonga y'ekunyigiriza kobe ng'oli mwana oli wako onyigirizibwa vaayo oyogere ku nsonga y'ekunyigiriza bw'osirika kitegeeza ogenda kufa kitooliro so nga ate bw'ovaayo n'okozesa amaanyi go n'oyogera kitegeeza omuntu gw'osindikidde obubaka buno ajja butegeera tajja kuvaayo age nti omuntu ono buli gy'asobola okwogera ne buli lw'oba osirise ne bakunyigiriza tosobola kwogera ate mukimanyi nti amaanyi gali mu bantu ba wansi tegali mbambala masuuti tegali mbavuga V8 kubanga
abo bantu ba bulijjo nga ffe be bakozesa otunyigiriza kati gobanga olina amaanyi go please nkusaba situko oyogere ennaku zino ekintu kikyuse nzize ekibaga mu kuva najja ku social media mukozese social media platform zammwe nga Twitter mukozese Facebook mukozese TikTok mukozese WhatsApp okwogera ku nsonga eziruma abantu ezikuluma eziruma family yo eziruma society eziruma buli muntu kasito sibika n'otayogera ku nsonga kiba kitegeeza nti wadde omwaganya anyigiriza okunyigiriza ennyo nga teweeyogeddeeko oba nga tewettotodde kitegeeza ogenda kufiira muli mpola naye ng'ate wandibadde olina amaanyi agoogera olwalira amaanyi g'abantu be bayita abanywi b'enjaga be bayita abatakola be bayita abatalina magezi abatalina mirimu balaza amaanyi gaabwe ku koosa tegenda mu maaso ku freedom city ekyo tuyita amaanyi g'abantu buli muntu kozesa amaanyi go mu ngeri yonna esoboka mukimanyi nti Uganda 95% fina tukulidde mu ghetto embeera eyigirizibwa naye nga twali tutya okweyogerako kati essaawa zino yakweyogerako kitegeeza nti bw'oyogerako ofuna ky'oyagala okusinga okunyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka kekabadde akaloozo ka leero sigenda bwakigula lugika tugenda ku vidiyo yatuleese kuba njala saagala balwisaayo manyi mugenda ku bintu bingi nnyo ebirina okubakuuma ntandise bwe nti kansubire nti Yoseri otuuse Dr. Ruth Aceng otuuse media mbadde mugirabe Kampala kyebadde efumba ne bagamba nga tutandika omwaka guno ne bagamba nti Museveni yali apulaninga okussaawo lockdown naye nga balina engeri gye bakifumbamu gye bajje bakifumbamu n'ekikuba ne bakifumba n'ekikuba ne bakifumba kati ekisooka tebalina sente ziddukanya gavumenti kyekisooka ekyokubiri bali mu kutya bo kennyini tomanyi kigenda kuddako ekyokusatu buli kyebapulaninga kibalemeredde baagala kwewamba ekyo nakibagamba dda ne bagenda kwewamba batya bagenda kukozesa amagye kati mu kwewamba balina okusooka okufuluma emboozi yonna kati njala sooka otegeeza Dr. Ruth Aceng madamu omwaka guno nga gutandika mwalina enteekateeka ne mukamaawo eggala eggwanga n'enzija n'engikuba kati wavudde n'ogamba nti Yoseri tibahabula otabasira omutano wakale ensente ensanga bisibe mulwadde yafunye ekirwadde kya COVID-19 era awumuddemu emirimu agikwasizza Ssaabaminisita Lobina Namayanja mwenna abantu mu Northern Uganda ne bannayuganda mwenna nsiba mbagamba nti Yoseri akimanyi nti akaluya bakabbe Yoseri kyasinga okutya be bantu okuraisinga up era kyovula nti bagezaako nnyo okukwata ssente bazisse mu ghetto okusayira ensinga abantu Yoseri akimanyi bulungi nti bwe tudda mu protocol omuntu alina okubanga handing over mu buyinza omuntu alina okubanga addiziwa obuyinza alina kubeera vice president w'eggwanga Uganda ye Jessica Alupo ng'olowooza yakuta obuyinza n'agamba bwa prime minister abeera mu namba 3 president bw'alwala oba bw'agenda ku mirimu mitongole ensi agirekera vice president ng'olowooza yabuse vice president n'abwa Nabbanja kazanyiikirizi kubanga akimanyi Nabbanja ye muntu asobola okukola buli kintu kyonna kyayagala naye bwamukwasa vice president asobola okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okukyusa eggwanga mu budde nga bukyali yensonga lwaki yakuta obuyinza n'agamba nti abuwadde Nabbanja kubanga Nabbanja akimanyi kazanyiikirizi akolera ku order za Salim Saleh n'eza Muhoozi naye mujja kuba bulungi ekituufu kiri nti World Health Organization kyekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu nsi yonna kyava ne kigamba nti ssenyiga 19 tekikyali kirwadde kikanga bantu era mu nsi ezisinga obungi tekikyaliyo n'okwambala masiki tezikyalina mugaso naye Yoseri n'abadde agenda mu conference ziri international ng'ayambala masiki Yoseri n'abadde ng'addressinga abantu mu State House ng'ayambala masiki nga yeedistancinga era takolagana abantu naye olw'okujja nti bano abasajja babazanya omuzannyo gw'omutategeera Yoseri ssenyiga aba agenda okukwata omuwulirirawo ennaku nga 3 mabega Yoseri yaziraga nti agenda kwogerako eri eggwanga n'agenda ekkollo mu open space n'ayogera nga talina masiki era n'agamba abantu bye bagambye nga tebikwatagana ate olwavudde awo ate ssenyiga n'amukwata era olwavudde awo obuyinza n'abuddiza Ssaabaminisita kitegeeza balina omuzannyo gwe bazannya Yoseri ekituufu mulwadde Yoseri buli luvannyuma lwa myezi 3 afuna empiso gye bakuba mu feesi ye muno feesi okuteerera nga bweri ku myaka gye Yoseri afuna kye bayita pain killers bamukuba mu mubiri okuba nga asobola okubeerawo Yoseri obulamu bwe buli matigga kubanga akimanyi abamunoonya bangi n'ebirwadde bimubala engalo guno omukono tuludde nga tugubalaga ono omusajja ekimulya kimunywirako n'omunaanansi gobanga otunula ng'omusajja omukulu afaanana bw'ati ng'afaanana bw'ati kyopologa omukono taguwa muntu kubanga agumanyi eyo timing bomb akimanyi yoyo musajja bw'ati bw'afaanana kyovula nti ayambala essaati mpanvu
Takiriza kuwa muntu yenna buyinza akimanyi nti agenda. Yuwote bw'omukolo bwe tebagufaanana. Kati ombiro ogusigadde obungi byonna bisigadde obungi omusajja yavunda dda agenda lwakuba nti baganye okutegeera nti obuyinza olina obbowaayo. Kati uyo omusajja bw'ati waafaanana. Kyovula nti abeera buli mu essaawa n'omukolo bagusigako ebizigo bamukuba empisa bamujjanja bagenda okujja okwogera mu public. Ng'amaze omukanika tasobola kujja kulwogera mu bantu nga si mukanike. Mulwakuba temumanyi kiri mu nnyumba ya sitaani. Ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Kati ono omusajja yagenze funa oba yabagenze mukanika mu garaji ye. Naye njagala owulirize Jessica Lupo ng'alimba ensi nti omusajja mulwadde. Naye ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja ali mu mbeera mbi eteetagisa na kwogera mu public kubanga Ssennyiga 19 yaggwayo. Wulira omukyala ng'ayogera. Fellow countrymen, I know there is a lot of worry out there because we have received many questions that need to be answered. Ever since the Commander-in-Chief, His Excellency the President, notified the country that he tested positive with the COVID-19 virus. And yet, the World Health Organization just announced a few months ago that the COVID-19 pandemic is no longer of international importance. Okay. Well. Mukyala Jessica Lupo. Obyesereze gwanga gwe kennyini tomanyi gy'olagana gy'ova. Ekiboozibozi ky'okusiba eggwanga muleeta okuddamu okugemesa abantu kimanyi nti mulina mission ey'okwagala okusibaga abaana b'eggwanga naddala mu Buganda. Genda ogema abaana b'abanyoko, genda ogema abaana bo mukozese ebintu ebirala tukooye okutusibaga abaana ba Africa naddala ba Uganda. Mwe mission yammwe yakubawa ddagala lyammwe nga bawa ssente mulete mugema abaana ba Uganda. Yoseeri ekiseera kye ekyokufa kinaatera okutuuka. Mumuleke afe muve ku baana ba Uganda g'oba oyagala gema abaana bo. Tukimanyi nti famire yonna ndwadde. Oli Mama Njovu Enterprises emmere wagiradde mbigere. Oli kisawo vuga naye agenda essaawa yonna. Ono omuvubuka naye mulwadde muzibu. Kuba naye yeetaaga olumu okutwalako mu ggala gyemukanika omutwe. Kati byemwagala okuddamu simwagala kuteekawo olwokuddamu ebiboozibozi. Covid yaggwawo dda. Awo tuvuddewo njagadde kutegeeza mujja kugema baana babala so si bannayuganda mulekerawo akamanyiiro ako. Kubanga mwasuubira mwagala kubba. Teri agenda bawa ssente mugume mwabba akalulu k'omwana ke twalonda singa eggwanga lyatereera dda. Awo sigenda kulwawo. Njagala genda ku nsonga endala eyandeese yeeruwa. Nga sinagenda ku nsonga ndala njagala mumpulirize bulungi nnyo. Kansuubire nti mukulu Magogo atuuse ne Speaker Anita Amongi. Eno message ngenda bazanyira eddoboozi ly'omwami olali concerned naye nga njala soka tegeeza public. Mukimanyi nti Yoseeri yajja okusaanyawo eggwanga n'okusaanya buli kimu. Yasanga eggwanga literedde bulungi ngera tulina ebintu bingi. 1. Kye tuyita ebyemizannyo bifiiridde ku regimu ya Museveni ne Katagga. Njala tegeeza eggwanga nti Uganda tekyalina kisaawe kisambibwa omupiira kuli ku international level. Nga ne ttiimu y'eggwanga wetwogerera essaawa zino Uganda Cranes egenda samba ne Algeria ne bagenda sambira mu Cameroon mu kibuga Yaounde. Nga Namboole gwe baga nti agenda kuggwa mu gw'omukaaga. Namboole baakoleyo kakodyo kakubba ttaka lya kisaawe ekyo nkiddamu. Namboole bamukwasa UPDF ng'ebabega waliyo kubba ttaka lyonna lya Namboole okwetoola ekisaawe kyonna era kye baakola mission baagituuki. Naye nga ky'ekisaawe mujja kwegendeza nga n'ekiseera kyennyini bakiggyeewo oba kikozemu ebintu ebirala. So mission yali yakutwala ttaka lya Namboole so si yakuddukanya kisaawe ekyo. St. Mary's Park oba St. Mary's ekisaawe kya St. Mary's tekituuka na mutindo gwa Uganda. Nakivubo ekyo si kisaawe kya mupiira. Eyo si kisaawe kya mupiira ate kijegera mupiira gwa nsi yonna. Njeru tekisobola kutuuza mupiira gwa nsi yonna. Kati ekisaawe kya Uganda ettiimu ya Uganda tekyalina wegenda kusambira mupiira. Ate egenda gusambira bweru. Njala soka bazanyira voice note eno then nga mwetegeka eringa ekigula LUJJI tuleke tugende ku mawulire amatuufu agaatuleese. Ogamba kibuladi wange kyekiriwo gyebali gyonna webale byokola byonna. Njale kuyisaawo akantu kange kano tikayinza kweya dakiika nnyingi naye nga 18 omwezi guno Uganda Cranes egenda kuba ezannya omupiira ne Algeria ng'ogusonsa bagenda okuzannya mu African Cup of Nations. Ekyewuunyisa gaayi wange, ekyewuunyisa
Uganda Cranes yebadde ino hostinga omupiira guno nga yeyina okukyaza Algeria. Okitegedde? Uganda Cranes ebadde eyina okukyaza Algeria ennaku z'omwezi nga 18 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2023. Confederation of African Football oba giyite CAF yazze mu Uganda okwekenneenya ekisaawe Uganda kyegenda okuzanyiramu omupiira n'eggwanga lya Algeria. Era abakafu babadde kuno mu mwezi oguwedde ogwokutaano mu makkati mu Alemei abakafu batambula bajje kuno balambula ekisaawe. Uganda Cranes kyegenda okuzanyiramu ne Algeria okusunsulamu abagenda okuzanya mu African Cup of Nations. Abakafu bwe batuuse kuno bagambye Uganda teina kisaawe kyonna kituuka mutendera gwa CAF era kuzanya mupiira ogwo. Uganda terina kisaawe kyesobola kuzanyira mupiira gwa African gwa CAF ekiri certified. Ne balambula ekyenjeru, ne balambula ekya Vipers, ne balambula ekya Nambole, ne bagamba mu Uganda temuli kisaawe kisobola kuzanyiramu mupiira guno mukutiro gwa CAF. Muganda wange Lumbuye batugambye omupiira tugende tuguzanyire e Cameroon. Uganda egenda kuzanyira e Cameroon naye nga yezanyanga host country. Wulira obuswavu, tugenda kuzanyira e Cameroon nga tuzanyanga host country tu Algeria. Naye tugenda kuswala mpaka wa Uganda. How long is Uganda going to be embarrassed? Tugenda kuswala mpaka wa. Owulidde nti no munna ekitanda kyogenda okuwasizaako omukazi tosobola kumuwasizaako. Ekyo ekitanda kibi nnyo, omukazi genda omuwasize mu kitanda kya neighbor. That is the implication. Omukazi bw'oba owulira nti omwagala nnyo okumuwasa ogenda muwasiza ku kitanda kya neighbor wo. Ekitanda kyo tekisobola bufumbo. Ekitanda kyo tekisobola bufumbo. Uganda bagitegeezezza oba ogenda kuzanya Algeria ekisaawe ekiri okumpimpi where we can allow you mugende muzanyire ku mutindo gwa CAF mugende Cameroon. Tugenda kuswala mpaka wa mu nsi eno. Ministry of Education and Sports tugenda kuswala mpaka D. Nti nga 18 omwezi guno Uganda egenda kuzanya Algeria ng'ezanyira Cameroon. Ngezanya naye abagenda obwerezo mpira bagenda kugamba Uganda eri Yuwande in the Cameroon International Stadium. Tuzanyira Cameroon tu hosting Algeria tuli banna Uganda. Naye mukama Uganda yo yakola ki? Uganda yabba ki ekikuleetere Katonda ekiteeke ku mmeeza egambe kye twabba tukikomezzaawo. Kya Lumbuye waliwo woowulirira obusungu muganda wange n'okitabuti. Uganda ezanya mupiira gwa African Cup of Nations nebulwa ekisaawe weyinza okuguzanyira. Tugende tuzanyire Cameroon nga tuzanyidde Cameroon nga bagamba ate ffe we are the host country. Omwana ogeze muzalira mu kitanda kya neighbor naye banna Uganda kiddala dda. Naye nga tewali yadde MP, tewali yadde omuntu yenna, tewali yadde commissioner avaayo kwogera ku nsonga ng'eno. Naye tutudde tukaludde amaaso 18th of this month tugenda Cameroon kuzanyira ne Algeria naye nga Cameroon is going to be our home stadium. Ffe tuli ewaka, tuli waka mu Cameroon. Lumbuye tuli waka mu Cameroon. Tugenda kuzanyira mu Cameroon nga tuli waka. Tuli nakivubo mu Cameroon, tuli Nambole mu Cameroon, tuli Njeru mu Cameroon, tuli Kacheka Stadium Mbalala mu Cameroon. That means muna Uganda agenda okulaba ensi ye ng'ezanya ne Algeria okusalawo abagenda mu African Cup of Nations. Tulina genda Kampala bagitadde Cameroon gye tulina okulaga. Naye mukama twakola kiddala. What have we wronged? From independence of 1962 tetulina kisaawe kiyinza kuzanyibwamu omupiira guli considered by CAF. Batugamba mugende Cameroon gye muba muzanyira.
mutekemu abazanyi 3 tiketi ba match officials ticket mupangise hoteli mugule ebyokulya mugule emmere mukole ku insurance ya medical mukole ku visa mukole ku ticket kugenda Cameroon kuzanya mupiira nga muine ebisa mukama naye chichi. All right, ekyo mukiwulidde kansubire kati wano wendaga video entufu etandise ekibadde ekigulalo kyamawulire Hamisi Kigundu kansubire nti otuuse njagala musale video eno yolala mugiteeke ku mutimbagano gwonna manye muli basanyufu nnyo olwa muganda Ferusu wa Kimenke okuba nti omupiira gukubye munda njagala musale video eno mugisale mugiteeke ku social media wonna kubanga tukyalwanirira ggwanga lyaffe ffe ba ghetto youth abava mu ghetto bana Uganda abagala enkyukakyuka. Maze ebbanga kuno nga nzija njogera video kuno nina video bazigenda mu 10 mekasi zimanyi Mukama Katonda antaasa kubanga nange ebigo byenjogedde ebimu ndaba biyitirivu nnyo nentegeeza banna Uganda mwenna obulawo buli ku Yoseeri nembaga buli muna Uganda wooli kwata ekyo kyonna kyolina ekigulira magala eddiba tuve mu kuba katulwanyise Yoseeri omugwira omusajja omunyano dave mu nsi yaffe tweddize ensi okufa kukendeere okuwamba abantu kukendeere ekitta abantu kikendeere sente z'omusolo tube nga tuzikozesa buli muntu nga yetunudde muli kyamu muntu atunudde muli kya buli muntu yetunudde nga tayagala kumanya nakulabe muganda nga Hamisi Kigundu ng'oli mu kuba ebiranga ng'oli nga ng'entensibe ku gajja bagenda okusala ku Idi naye bino ebintu nabyo bagamba dda mwenna bagaga mu Kampala mwagaana okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde omufandinga naye nga mukimanyi muli number 1 target mu Museveni bajjawo guno gwe mulundi gwengendo sembayo kugamba Hamisi Kigundu nti kwata passport yo oba olina mu visa ye Vietnam oba olina mu visa ye Canada oba olina mu visa ya America okwate passport yo odduke ove mu Uganda nga nenabo gisimufungize bw'ogaana okukola kyenkugambye Hamisi Kigundu oli mwana muganda ozaalibwa Masaka okulidde mu Kampala ebisigadde byonna Allah ajja kukulamula olw'emputtuuzo olwaleero lwensembayo okwogera erinnya Hamisi Kigundu mu kamwa kwa nga nkulabula kwata passport yo otambule ove mu ggwanga Uganda saagala otunulire nti ogenda kuswala otya abadde yeeyita omugagga mu Kampala nga ne Africa oganti ekumanya nti oli mugagga kankubuulire obulamu bwo businga ebyobugagga by'Uganda nti olina ng'esi bibyo tukimanyi bulungi nnyo ensi ebimanyi okwo okwebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi ssebo njagala kutegeeza ensi ekimanyi nti ebintu byolina si byo ebintu bya Museveni byajjenete bya muhoozi n'akabinja akalakookolera naye nakugamba akabinja ako ne bw'oli katuulamu togenda fuukanga bo ejjanzi teribuuka nanzige okulwa ku nnyumba za London kikufuula nnyinizo bw'osula mu gala gitofuuka mmotoka hamu guno gwe mulundi ogusembayo kugamba nti kwata passport yo fuluma eggwanga Uganda gavumenti bw'eneeba ekyuse gye bujjo katono ojja kudda naye bw'oba tokikoze abasiramu manyi ngeri gye mukyogera mwagwaliza bannamu emirembe nze ogwange ngukoze ntandise bwenti kasooke nzanye ka video kano bajja kujjukiza ebigo bye nakugamba nga naakatandika okukulabula mwenna mwakalabye abasinga obungi naye kankabaddiremu wano ye kenyini ng'akonfaminga ebigambo bino naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa nzekolesa abantu abasobola okutwala okumu ekikulu I have close to 1 million people dependent on me kintu kyonna kyonna ekimbaako don't stand back kuba nze nyinza okuba nga siriiwo nga they successfully terminated me nga bansi era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako kalugire nekiriwatono kuba katwala olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki okufa ate nga nnwanira ki ggwanga na ggwanga yaffe kati ekyo muyinza okirira saa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira nolaba banzi era tebeewaananga ati banzi kitegeeza entuuko yange eba etuuse. Alright, entuuko eba yatuuse kati kansooke nkunnyonnyola bino bitegeere 1 bookolera tubamanyi 2 ekitongole ekiramuzi tokimanyi 3 abakuwujjira obunyama tebannakutegeeza kituufu kiri nti Hamisi Kigundu wa tosobola kuwangula musango gwa Diamond Trust Bank ne bw'ojjamu andawe yanogiteeka ku mutono emira ku Nakivubo Stadium waggulu ntandika okwekalakaasa tosobola kuwangula musango gwa Diamond Trust Bank mbuuza lwaki
ekisooka tomanyi mukama Museveni omulabulabi Muhozi tomumanyi Janet tomumanyi Salimu Sale tomumanyi obalabulabi ngo batwalide project bakuwa sente okuzimba you don't know them tobamanyi bano nawolovu buli wali nyakyuka kala kati njera kugamba era njera soka kubuuza mwenna bawujjo bunyango wa Hamu mbanga muri banda Uganda banda kabala njera kubuuza Hamu omanyi ani nanyini DTB Diamond Trust Bank omanyi ani nanyini Orient Bank go wandibanga olaba bayindi nti bananyini bank ezo but actually the real owner of those two banks they are owned by the first family nkiddamu Hamu uliza bulungi olwana ekintu kyotamanyi Hamu isikigulu olwanira mu nzikiza nenga nebo olwana nabo tomanyi bafaanana muganda wange kugegula gwe muno gwesambye okugamba bigambo bino kwata passport yoddoke olwanira mu nzikiza nenga golwana leto mumanye Diamond Trust Bank ya Museveni Janet mutabani we ne Salimu Sale Orient Bank Uganda ya Museveni Janet ya Museveni Janet ne Muhozi ne Salimu Sale katosobola kuba nti gwe kennyini atolwanyisa bakamaabo goloza lwaki golwana musango ogwo ngate bogamba bolwana nabo okuli mukoddoni wa Museveni okimanyi bulungi kalugire embeerazi okimanyi bulungi nnyo omuleza wa government oyo muvubuka kiri wakiwanuka naye kati yafuka first family ya controlling chief justice ya controlling abalamuzi kati kakakutemenga obudde bukyali wabaddewo olutalo wakati wa chief justice n'abalamuzi bonna batudde ku musango gwo nga chief justice yabavumira obavuma naye nga talina kyasobola kukola kubanga order from above yagaba abalamuzi bonna bali ku musango gwo tebageza ne basala omusango in your favor ina gusala in favor of Diamond Trust Bank kati bwe wali mugezi nga ndabo gisimu fungize kwata passport ayo oddoke Diamond Trust Bank belongs to Museveni's family Orient Bank belongs to Museveni and his family, so you are fighting your own bosses. And at the end of the day, you are going to be killed. And I hope you know, because I've been warning you all along. Nkugambi, abalamuzi bonna Chief Justice ganonga kwolezo kwatu wagamanyi. Chief Justice yayombye nabo nga wadde ensale yaabwe okusinzira ku order from above. Kyolwanyisa tokimanyi. Kwata passport ayo benyike munsuwa onodda nga government ekyuse oba weyunge ku Kyagulanyi ngo ofulumye tujjeko omusajja no kuba muyindo okya n'obusente obutono n'obutalizirizo oluzambuzi ezizo odduka over njala kujjukeza omwaka oguwedde nga gutandika baakulumba ewuwo abaakulumba bayita ku mazzi ba SFC ani yali abasindise yajjaawo Haji Kigundu yali abasindise omwaka oguwedde balumba makaago abayita ku nnyanja jajjawo yali abasindise oba kirawo Kigundu Haji Kigundu yali abasindise njagala belengo omusajja omukulu asomyeko ate akulidde mu Kampala wakati kyolwanyisa tokimanyi nkikunnyonnyodde tosobola kulwanyisa Kalugire tosobola kulwanyisa Kiryowa Kiwanuka tosobola kulwanyisa Jeni tosobola kulwanyisa Museveni tosobola kulwanyisa ani Muhozi kubanga bananyini bank ezo ate baalukusulamu nga tomanyi Esawe eno bagenda kujjawo nze nkubudde bike byabaddewo kati gwe nkumaliriza nkunabye mu ngalo siri kuddamu bogana okutegera lulwo tugenze ku nsonga endala yoseri manyi kuno kwoli era nkimanyi nti enteekateeka zonna zifudde togere ye pressure kuliko yakututte okuwummula noga nti toli mulwadde wadde ng'ovunda ntijagala kutegeeza bannayuganda nti mwandiddamu okuwulira olutalo nga lubawukawo e Congo nga bwe lwali ekishangani Museveni bwe yalwana oba Kagame bwe yalwana n'amagye ga UPDF ne batta baganda baffe bangi nnyo mu lutalo olwabalukawo so waliwo olutalo oluteeketeeke oluyinza okubalukawo wakati wa UPDF ne n'amagye ga Kagame nga galimu ne M23 era nga olutalo luno luteeketeeke lugenda kubeera nga comedy oba staged war nga mission yaabwe mission ya Museveni ne Kagame ya kusikiriza international community olw'ensonga nti bano bakitegedde nti omusajja president wa Congo Tshisekedi yabategeera emizannyo gyabwe gyonna era mbategeeza bannayuganda mwenna nti mutegeeze baganda bamwe bonna bali mu UPDF batwalibwa okusulibwa e Congo nga ndaba gisimufungize batera binyokemu basule mundu oba sina kindi bazikyusiza bakama bakube kubanga bana basajja bagala attention kuba mu international community kubanga saa zino
Congo emazo betekera atenga bo bakimanyi bulungi nnyo nti Congo otalwa wakati wabwe Congo yero tunulidde nga diversion rensonga ekimanyi Kagame yani ekimanyi Museveni yani ekimanyi ne Ruto mwali so muri ya utalu nanga lubaluseo ngo wakati wa Rwanda ne Uganda ninga bali mu Congo nokutukoga goseba boda temukitemu yebuuza kivudde luddawa bano bayinde ebintu bibazanya nenga tebijja kukola kubanga ense bategedde tugenze maaso era Yoseri mu nkola yemu Yoseri waine enteekateeka etta omusajja wa Congo oyo Tshisekedi naye Tshisekedi nga bwali omukulembeze yamala n'ategeera gwani yamala n'ategeera nti gwani kubanga agenze layita mbitabo engeri gye battamu oli gwe yasikira mbigere gwe bayita omugenzi Laurent Desire Kabila nti bodyguard we yamutta kyebakoze ye omukulu Tshisekedi olwafunye information eno n'akyusizaawo mbagirawo amagye gonna agamukuuma era ne bagascrutinizinga okunoonyaamu buli mpeke yonna omuntu yenna aliko akakwate akalimu nti Munyarwanda era gyekigenza okuggwera ng'amagye gonna agakuuma Tshisekedi tekukyali musajja yenna aliko akakwate ku Munyarwanda yenna nti oba yakulira Congo amuzalidde Congo nti kati amagye agamukuuma pure gasadaka n'agage agaba Congo nti mission yamwe eyabaddeyo okwagala okutta omwami ono yagitegedde bulungi nnyo amagye n'agakyusa mu kugakyusa n'ekira kye yabakoze kiikino era mwolekedde obuzibu bw'amaanyi mwasindika amagye ga East African Forces mugagende gakuuma eddembe nete mwamanya nti namwe Tshisekedi era bakolako profile eno eri nti Tshisekedi yategeera nti mwagala kuyita mu magye gano nga mukozesa Ruto gwe mulowooza nti tamumanyi nti musajja Munyarwanda nyala bategeeza Museveni finally Tshisekedi yategeera nti Ruto musajja Munyarwanda ng'era Kagame naabwe mwamuteekamu ssente okontestinga n'okubanga yawangula obuyinza n'okubanga n'amagye agamukuumidde essaawa zino buyinza ag'e Kenya gonna gava Uganda na Rwanda kale butonjala bategeeza nti Tshisekedi yategedde nti n'amagye g'e Kenya gonna ebitundu 85 ku buli 10 abaliyo mu Congo bonna basajja Banyarwanda era kyovulaba nti ye yasazeewo n'agamba nti ayagala amagye agasadaka gaba gamukuuma n'okuuma ensi ye kubanga mwali mutegese bulungi nnyo nga mumanyi nti ono Kabila omuto bw'avaako mwaleka empulunguse mu magye ga Congo agandibadde gakola nga bakola Kabila Junior okumutta kino nakyo n'akibuuka n'akyusa amagye gonna era naako ne kabafaako wetwogerera essaawa zino Tshisekedi amanyi baani abantu abamwolekeza obwangu okwagala omutta akimanyi bulungi nnyo nti Museveni gwe nnamba emu ne kuddako mukulu munno Pilato wepo n'omusajja eyalweyunzeemu eyayitibwa East Africa gwe bayita William Ruto ne bamutegedde nti naye alina interest nene nnyo olw'ensonga nti mwamusindisa amagye gave Kenya nenga ate gonna gajjudde Banyarwanda yensonga lwaki nti ye kati essaawa zino temumanyi enkola ye nti yabategeera ayagala amagye gafuluma g'e Kenya mu kino kye yakoze ye kwe kugamba nti kati agenda kwesiga amagye ga kisadaka era gakuuma ensi ye okwetola kyovula nti kati wakyaliwo nnyo advance ziriwo olw'ensonga nti baba balinze essaawa yonna mukwatira ku manduso bajja bakuba ebisigadde mujja binyumya amagye gano agasadaka mulimu aga Angola, Mozambique, Namibia, Zambia ne Zimbabwe n'ensi endala zimutasubwa ezitayagala kumanya kubanga zitegedde bulungi nnyo ebivuyo gye mukola nga muli mu ggwanga erya Congo muzamutegedde bulungi kyekigenda maaso mu ggwanga eryo. All right. Buno bakanjala bugendere bana Uganda monna abali mu Uganda naddala bali mu Buganda. Ntekezeddwa okukusira mu sources zange ez'enjawulo nti Yoseri Tibahabulwa ne mutowe Salimu Sale wepona akabinja k'Abanyarwanda ekintu kye babadde bakola bakikyusizaamu kitya. Mu Luweero essaawa zino waliyo ekiwamba bantu waliwo ekitta bantu nga babajja ku ttaka era wetwogenda kati Museveni ne mutowe Salimu Sale bataddewo detach ez'ekimpatiira naye nga detach zino ziringa camp za kutulugunya n'okutta abo abatasobola kukkiriza biragiro bibaweebwa mu Luweero. Kampu zino za mirundi esatu. Kampu esooka yerimu abantu bonna abajiddwa oba bawambiddwa ku nsonga ezikwatagana n'amataka. Bano bali ngoma wali detach bagita ngoma detach. Ngeno buli muntu yenna go bajje mu Wakiso go bajje Luweero okwetola ebitundu byonna byonna
tebakyabatola ntibabatwala mu makomera bateekayo detaching ya maje gye batulugunyiza abasajja n'abakazi bonna bannanyini mataka abasinga obungi ne bafa ne babaziika eyo njagala muvuye mu wakane ntemuyina detach mu ngoma ngeno yo ediringa n'abantu bonna bemba muwambi abafudde kagubiru ku ttaka lyabwe nga balizoninga out nga mwagala oddiwamba eyo kampu esooka. Kampu eyokubiri gye bawambiramu kati abantu ne batwala kampu ziri mu Luweero 2 waliwo kampu gye basibiramu abasiramu bokka ne kampu ey'aba political prisoners abaana ba national platform bonna bawamba nabo basibira mu kampu ya njawulo. Njala tegeeze eggwanga nti we twogerera Yoseeri alina kampu ziri 3 ziri mu Luweero ey'engoma bagambi y'abantu bokka abawambibwa ku mataka oba abagibwa ku mataka abagezaako okulemesa enteekateeka za Museveni bano ne Salimu Sale batwalibwa eyo ne batulugunyizibwa awulira nga akoyo okutulugunyizibwa n'asayininga empapula wazitwa transfer form bwana awayo endagaano zonna ezikwata ku ttaka alemereddwa nga mugumu nnyo ng'omuvule ono yakomekerezeddwa ng'atulugunyiziddwa nattibwa n'aziikibwa mu ezo kampu bazituyita detach Museveni zeyataddewo. Bano ba political prisoners abasinga obungi nabo babakola ekintu kyekimu bababuuza kikyemuzaako basajja batu ne bakazi batu ba foot soldiers ng'amaaso mmye kubanga tebamanyi biki bigenda kuddako mu ggwanga kubanga nabo bawagizinga abantu abalala abasiramu bo babalanga buyeekera kyovola nti buli kaseera baba bagenda okukola mission Museveni kennyini asoosayo poliisi n'amagye ne iso ne seemwayi okugenda okutega ebintu ebifaananyiza bomu n'emmundu mu maka g'abasiraamu olwo najja n'ayola ekyalo kiramba ne bakitwala batandika okutulugunya abo. Mujjukire ebyafaayo bya Yoseeri n'abasiraamu si birungi nnyo okuva mu 1907 n'okutuuka lwe yawangula obuyiza mu 1986 lwe yagenda mu bitundu by'embala eyo n'atandika obbawamba nga bajja mu Buganda n'ebitundu birala n'asooka acunya abo n'asalabo ng'asala enkoko n'okutuuka olwaleero ekyamufuukira ekizibu nti wawulira erinnya lye bayita omusiraamu era munnanga batakwagalirako ddala nenneewuunya abasiraamu basugumbiza naye ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti ontayagala ku ddiini ya Buyisiraamu nga mwalabi akatambika ennazanja olunaku lwokusatu kunaku olwokusatu akade kalaga batamanyanga babalumbi amaka ga Sheikh Kamoga nga bagezaako nnyo okutulugunya n'okuwamba abantu be ng'abassaako ebikolwa ebyobuyeekera. Kale nno njala bategeeza nti eruweero eyo mu bitundu bye basomedde ne kampu ez'enjawulo waliyo abantu abali mu kutulugunyizibwa n'okuttibwa. Mweno babatega bivulu ne mulowooza nti Uganda eri bulungi, kumbe Uganda eri mu kuyuwa omusaayi omuyitirivu. Tugenze mu maaso. Ebintu bino byonna Salimu Sale Museveni babimanyi bulungi nnyo ngera mission yaabwe yakendeeza musajja enda gubayita Omuganda alina ettaka ali mu byobufuzi era nga bakimanyi bulungi nnyo mission yaabwe esembayo yakwavuwaza n'okutta buli Muganda yenna alina ensimbi alina ettaka n'ebyobugagga mu ngeri yonna esoboka okuba nti babajja ku bintu ebyo basobole okuba nga babamaliriza omulundi ogusembayo kuba kimanyi bulungi nnyo nti era Museveni abantu abamuyamba nga ajja mu buyinza baali Baganda abaatunda ebyobugagga bwabwe ne batunda ente ne batunda babawa n'emmere okubaleeta basobola okukola ekintu kyekimu okusapootinga omuntu yenna ayagala okujja ku gavumenti eno kubanga bano babasapootinga okuva ku 18 mpaka olwaleero kati batya nti abantu bano bagenda kukola ekintu kyekimu. Buli muntu yina gomuli anti yafudde kadi ya kalesti simanyi yafudde yazikidde buzikizi tiyazikidde kubanga oyo si kandi wabbalumu ndi amazanyaze gagenze Yoseeri akikola kagendere ng'omukadde akogga nti ayina enzita nnyingi nnyo bw'abata kuteze katwa akutega Uganda Revenue Authority abatakusereza Uganda Revenue Authority akutega accident abatakuteza accident buti nakutega emisango egikutwala mu komera bakusiba nawe ne weewuunya abatakuteze misango gigenda kukusibya mwana wattu obaluka bwalusinga biberenge bino bya popcorn gwe bakuziika yenga akimazza kubanga bamanyi nti omulimu gwe agukoze. Yensonga lwaki nti alina abamashinale bangi abatambula bakola emirimu gino nga beekazanga abafuka banaaba kubanga bo bakimanyi nti teri asobola bategeera mu nkola yaabwe ey'emirimu. Kale butyo njala bategeeza nti Munnayuganda yenna ng'oli Muganda olina essente olina ettaka weegendereze nnyo. Omanyi ebyange mbyogera mpola mpola bya kisaazi naye ne mbaleka ne mutandika okwefuya emizimu. Emyezi ebiri mabega bavaane bagamba bw'omanyi nti obadde bloga wa National Labourers Movement nga wali akusedeza Yoseeri ogenda kufa nenzija ne mbatirako olukalla ne lubatagaza naye nga mukimanyi bulungi nnyo nabo mukimanyi nzira mubategeeza kye nayogera kikyaliwo bw'oba olina engeri esobola okufuluma eggwanga eryo fuluma ffe tetwagala muntu yenna afa fuluma otherwise ekiri atabala kikira n'asigadde waka bagenda batta kubanga ababatta we bali mwabeerwanako temusobola kwerwanako
bagenda batta ekyo nakibagamba Janet abayita bifiire kuba tanakyabetaaza ne muganya okutegeera awo tuvuddewo tugenze ku byensoma gwe taata maama kojja alina omwana asoma nkuwagaabuwa ensoga ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa bw'oba olina amagezi bulungi nnyo ku nsi nga bwetambula mutwale abaana mu technical schools bayige emirimu gy'emikono batandike okwekolerera era batandike okweyizaawo mu bizinesi obutonotono gye banaava batandike okukola embeera nga bweyimiridde mu Uganda teri mwana wo agenda kujja muri mu Uganda ne bwana balina diguli 85 nga yasoma teri wagenda kujja mulimu kisingako kwata omwana muteke mu technical school oba kisingako omwana muteke mu business yo musomese buteba suubula buteba ddukanya business era omubuulire embeera nga bweri asobole okwekkanya sente ze mukwata okusomesa abaana teri kyogenda kukungula mu kusoma kwa mwana oyo kubanga enteekateeka nnamutayike y'okutta education system ebulako ebitundu 30 okusaanyizibwawo ddala Renzija nayogera ebigambo bino mulowooza nsaaga diguli ya Uganda mu nsi yonna tekyakkirizibwa nti eri valid nfu yensonga lwaki nti during Mutesa's regime, during Obote's regime, during Amini's regime, Lutwa, Lule, ani bonna buli mwana eyasinganga okusoma bamusaasu bamu act yagendanga ku kyetuyita state funded scholarship nga temuli mu kusosola mwana wani njagala buli muntu ali kuno ng'ompuliriza bulungi nnyo ompe reference olwaleero nja okugenda okudda ku Sunday nzanya amaloboozi gammwe abayizi abali emakere buli faculty bwe baba bayina abaana 10 abasoma course abaana ebitundu 6 ku buli 10 bonna Banyarwanda buli faculty mu Makerere University 60% bwebanga 40% bana Uganda naye ng'ate ne chance ezifuna oba eziqualifyinga ntono nnyo genda e NAKACWA genda e Kyambogo genda buli institution esinga obungi bonna abaana basinga bonna Banyarwanda kubanga bapulaninga ekintu kye mutamanyi njagala osooka ombuulire wano mu myaka 15 emabega eggwanga lya Tanzania libadde libeesinga ku education ya Uganda eggwanga lya Kenya libadde libeesinga ku education ya Uganda both nursery primary secondary and university level. Do we still receive the East African students who come to acquire education or quality education in Uganda? Mumbulire njagala ombuulire Uganda ekyali receiving abanna Kenya abajja okusoma Uganda ekyali receiving abasdinka abasudani bajja okusoma Uganda ekyali abajjana bo bajja kubanga be bali mu kintu ne Burundi bali mu kintu Tanzania sindikanga abaana ne bajja from primary school to secondary to university to technical level tebachajja gwe njagala ombuli omuntu ali kuno omanyi bwe tubaga ebintu bino muloza tutu oba tuzanya katemba nenga kye tubagamba kye kituufu muyino kitegeera education system mission y'abaana abantu bagitta Tanzania kati education system yabwe esinga ya Uganda Rwanda education system esinga ya Uganda Kenya education system yabwe esinga ya Uganda kati gwe kikyo ya kyogeza obuganda tukyalaba yose lineje ne kibasoko okukola basooka ne bagamba no bana abantu katusoke tubavuwaze naye ekikyasinze okubalumya omutwe bagamba tulizezaako okwavuwaza omuganda aganya okwavuwala by all means tugezezaako okwavuwaza omusoga aganya okwavuwala to the extent baali baleesawo method okulimisa abasoga ebikajjo throughout the all region of Busoga babenga nemmere basakansake abasoga somehow somewhere ne bakola resistance bagamba no we are not going to use the entire land of Busoga for sugarcane plantation ne bakigaana ne bagende bunyo ne bakola system yemu ne bagende to bakola system yemu gende ekiri mu ankole mwe mulowooza nti abanyankole bali bulungi taata mama sengo munyankole originali bubi omunyankole originali bubi
kubanga baba bamanyi basosola kati njala bagamba bino ebintu bino betubagamba mugenda biwulirako ne mujja birabako practical nga bali mbanda bamwe abaana bona bayita ba ghetto youths toloza tebalina bazadde balina abazadde babasomesa ne batuuka basomba batuuka ensimbi ne zibalemberera ne batandika okunywa enjaga ne bavaako awo Museveni wakwagala kasitova ko n'onywa enjaga oba tokyali productive yewa abawulira essanyu ne mukazi we Janet nga baseka bagamba abaana bali frustrated bali amayirungi basiba mu bbaala basiba mu beti yewa abaagala ng'abaabwe bagenda Geneva bagenda Switzerland bagenda Canada bagenda mu America abasomedde okumpi ennyo basomera masomero gana gali international gali Kenya mwabamwe basoma luddawa kati kyeyakola n'asooka ateekawo emitendera ebiri egy'ensoma mu Uganda emitendera ebiri gyegirwa n'akuleetera universal education system bonna basome ku bwereere naye bonna basome ku baana emiliyoni ezisomye kizibu nnyo okusanga abaana bawere emiliyoni nga bali successful ku bo tekisoboka eyagamba nti a universal education system ate n'akuteerawo level nti waliwo quality education oba ensoma ey'enjawulo singa oba osasulidde omwana mu international schools eyo n'agiteekawo n'akuteerawo eri wakati nti singa oba osobola okusasulira omwana wo miliyoni okudda waggulu omwana wajja kubanga asoma bulungi naye jjukira omwana asomera mu international schools ye mwana wa minister mwana wa MP omwana wa state house ne state house besasulidde kati gwe nakiganda sekiganda omusajja omusoga omunyolo omulugwala ayinamu akasenta gante kanefiriza nsomesa omwana wange go twale omwana mu agakani lyani go twale omwana mu city parents yani go twale omwana eri ku somero lya wakuwambuzi go twale mu masomero ga Janet gonna galina gali ku international level ga St. Lawrence ga St. Mary's gani nembatula ne the end of the day agenda okumala okusoma senior 6 oba degree agenda kolawa tewali kati gwe mama wange tata wange ate kikakata kunonyeza omwana ono either capital agenda akole oba mufunde passport agenda afulume ebyo na option bwe zibaziganya omwana kwe kufuna olubuto ewaka oba kwe kuzaala mbaana banneyiba ate n'atandika okufuna obuvunaanyizibwa nga gwe kitaawo yamuza lwanyoko gw'otandisa ate okulabira bazzukulu bo gesi yawa abaagala muganya okukitegeera jjukira nti bw'oweerera omwana ono bw'akola n'afuna omulimu gye buvudde katono omwana ono ate akola kye tuyita returns bw'oba okola bizinensi oba osasula omusolo waliwo kye tuyita tax returns nti bw'okola bizinensi n'oswayirira ebisolo balina sente zibakuddiza kati bw'oba osomesezza omwana afuna omulimu bw'amala okufuna omulimu atandika okukola mu ritaanizi ng'okaddiye yakuleetera sukaali akuleetera amata akujjanjaba mu bukadde bwo ge magoba goyinza okuba oli kati maama magoba mugenda gajja ludda wammwe mugenda gajja baganda bange mugenda gajja waliwo azaala omwana ng'ayagala abeere ghetto youth nkubuuza waliwo omuzadde azaala omwana ng'ayagala abeere mu ghetto nga ne waba amaze okusoma asigale mu mbeera ya ghetto ekimufuula ghetto youth nekyembeeza mu ghetto kubanga talina pulaani B bagizingako kino baakikola nga bajjawo gavumenti ya Yoseri ng'etunze ebitongole byayo byonna bakitaffe mu baakola nga ne bajjajjaffe okuyimirizawo famire zaabwe bakugambira nti gavumenti enkadde zaali zikola bizinesi ne batunda ebitongole byonna biri byali bikozesa abantu abali skilled n'abanani skilled nga mu myaka egiyise mu gavumenti enkadde n'oba tewasoma ng'oteeka okuba ng'okola mu kitongole kya gavumenti either otambuza empapula oyera osaawa omuddo oweereza nga gwe teweetaga kubanga wasoma kati bikyaliwo keezaala keekomberera abaana abaabwe batambula ne bafuluma ne bagenda ne bakola emirimu egy'enjawulo njala kubuuza njagala obudde bwina omugano mu UPDF lwaki Museveni yayagulamu amagye n'ateekawo UPDF regular n'ateekawo ne SFC ejjudde Banyarwanda 100%. Bannayuganda abalimu abatono era bakukkuluma. Gwe njagala obuli mu poliisi lwaki ba DPC bonna Banyarwanda. Lwaki ba ME Commander bonna Banyarwanda. Lwaki abakulira barracks bonna basinga obungi Banyarwanda. Kati mbadde mulache botamanyika nti babuliro lwalero mbere open gye muli.
njogera n'abaana ba UPDF basinga obungi basajenti bakopolo baani bakugamba twandiyagadde okuliberating eggwanga lino okubanga naffe tulina obulumi naye buli muntu yenna ayitako order Munyarwanda kanti babulire eky'abaana Uganda ensonga lwaki UPDF tesobola ku challenginga Museveni kati yaddira okuva kwa wandiisa amagye agaba uniform atraininga agaba order nti mulaga wano muva mudda wali yenna Munyarwanda kati abaana bano tebayinda muntu mukulu mu magye gwe basobola kwesiga oba kukolagana naye kubanga wonna yaggalawo n'ateeka Abanyarwanda be kyova tebasobola kusituka n'olwensonga yagadde tegeeza Uganda nti nga mukyebakkiriza muli mutulo mufuluuta eno we munyampulukuka musole to mention amaanyi gali mbantu UPDF ejja tusangayo naye tukozesa obuyinza bwe tulina okulaga abasajja bano tusobola bwe munaagaano kikola n'omwana gw'ozadde agenda kuzalira abaana banne ku lujja otuuka okufa ennyumba ye bagitunde bagiryemu ekyemisana n'ekyeggulo yensonga lwaki nti ennaku zino mukola ebiraamo tebakyabikkiriza bisoma kubanga abaana baba banoonyamu kyagulira bagala ddiba nabo baveewo edda kyabanga kizibu nnyo omuntu okujjukka n'ebibugagga bya kitaawe no kubanga yakimanyi omuzadde ampeeredde nfunye ebyange lwaki ngenda nnwanda ebibugagga bya muzeeyi ne kati kino kiri bwe kiti bakikola nga bakimanyi nti tulina baavuwaza babeere stranded basobole okuba nti batuuka ku levo zetubaagala ku levo zebabaagalako zeziruwa nti ne oba okola business bagenda kubigika omusolo ogiveemu ogenda kuzaako ki kino kye baagala baagala abasajja abasoga Abaganda Abanyoro Abatoolo Abakiga Oligino n'Abanyankole mubeere frustrated. When you get frustrated you resort to drink or you resort to smoke ganja oba owedde njagala ombuulireyo mwabeera mu gete ziri mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso ombuulireyo osanga Abanyarwanda banyinjaga oba bali amayirungi oba banywa omwenge gombulire ebbaala ezo nga bakira ne banywa obwenge obw'obuveera. How many are they? Muri mu ghetto mumbuulire bali bameka bali bameka how many are they? Bali bameka bali bameka tebaliiwo kubanga enteekateeka weeri mwe muzikire bo bakole ebyabwe yensonga lwaki boogera ku ghetto they mean the indigenous Ugandans tebategeeza baabwe mpulidde bulungi nnyo njagala ogende ku international schools mu 7 gyawulira abaana ku government scholarship ombuuli bameka Bannayuganda balina scholarship full scholarship bonna 99% bonna balina Abanyarwanda. Bannayuganda, what happened to the Ugandans? Genda ate kiri India Omunyarwanda 99% ali ku full scholarship eya government ya Uganda passport bazirina era bavaayo nga balina emirimu bulungi nnyo well facilitated era musoma kugamba nti even if I pass, if I don't pass, the job is there. My father is in the ministry he's working here, he's in UPDF, I'll get the job. Nejjukira kino kyekyo nkyogera myaka 13 mabega kubanga we studied them in India
bamanyi kati ate gine emyaka gine gisewo gino babogera batya ni ku university musomane mu bamanyi ajjo mwana okusoma lode ngali establish nyo omulimu gwe toyina mulimu kanna kakodya kalakakano mubadde mu kimanyi mu system y'okutta education buli university yonna egenda okuwandiika abaana mu faculty yonna oba mu course yonna eyinza okuba nga course ejagalamu abaana 1,300 ne bawandiika abaana 3,000 ne buli mwana yawandiisiza bamuggyako wakati w'emitwalo 2-3 okwewandiisa naye nga bakimanyi nti baagalako abaana 1,300 nga ne1,300 already baba balina babamanyi mwana wandi ne wandi abafunye edda course bagenda okugitwala ku university zonna gwe n'okanya omwana wange tebamuwadde ekifo ate yongenze ku university tugenze wano omwana asomye P7 amaliriza luli omwana wandikanga first choice nofuna grades baagala essomero likubira omuzadde legad mama munange ati omwana wo yatuwandikira ano yatuwa first choice naye engeri gyakoze obulungi ekifo kye weekiri bakyakukubira essimu gwe omuzadde university envuddeyo nvudde kato ku P7 nzize ku P7 wentandikidde edda batuwanga ne tujjuza amasomero g'oyagala okusomeramu singa oba okoze bulungi noteka kuga buddoga nabisosa simanyi gaani era ng'olufuna grade ezo essomero likubira omuzadde w'omuyizi n'omugamba waaye nti wakoze bulungi muna ekifo kyo gyeki ani gwe bakyakubira essimu ani gwe bakyakubira essimu tugenze ku senior 4 n'okola bulungi nnyo oteekako first choice manyira kusoma n'ofuna grade zennyiriza baagala bakubira essimu bakyakubira essimu tugenze ku senior 6 mwe kati system eriwo baba bagenda kuyingiza abaana nga 3 katugembe King's College buddo abaana 3 already ebibiri baba bifunye dda kino ekikumi sokolete yawo kamu kitundu sokolete yawo ekinana ate nga toli kushuwa deal nti omwana wagenda funa ekifo nokomekeza ngo omwana yasoma King's College abalirida agenze mu Kampala Secondary bagenze mu zajjazi kukolima nga jagenze education system bati bagikoze kubanga kibagala bwete ebere they used to call parents to mwana oyo yatuwa first choice tumuwadde ekifo ani go bakyakubira esimu tumwanda muwadde ekifo kati bwe kiri mu university bwe kiri ku secondary level bwe kiri wona mu institute kubanga already bachimanyi they need to get money from parents but already they have the numbers and they have the people who are going to take those courses or those positions. Omwana ali mu Saudi Arabia ekitono nnyo nga yasoma yakwa mu senior 4 n'abayina degree gye bali booza masuwaani bakamang'amya. Omwana ali e Dubai yasoma alina degree alina diploma bafuka batabuzi bakyali abala kwata migo gya security alinganga akuma banka akuma banka ayimidde ku mall wade omwana alina degree ayimidde ku mall mwana musoka muganda mulugwala mucholi munyankole mutoro ayimidde wade musajja watunaga kiche kyanje kyansomesa okitegede kati tubagamba muganyo kitegere nabagamba naluli nebagamba nti mu system y'okufairinga education system kasita batekinga pepa yongere kerinnya na kiganda na kirijja na musoke na mubiru eriko mubiru mukasa ansa de wabantufu ngobadde ogenda funa grades baagala bakwanda marking bakusala obubonero kasito bangu oli muganda to frustrate you yesongola ki masomera gasinga obungi deputy HM ayina amanyi okusinga HM nchidda yensonga lwaki deputy HM asinga headmaster amanyi kubanga deputy HM yakolera ku state orders kubanga temukimanyi system bwetambula
kati mumpulize mwenna abayina abafuna loan okuva mu Pride Microfinance nabagambe ngenda kukola video ne yasamu n'ekitundu abafuna loan mu Pride Microfinance Womanyi ngoli mwina Uganda oina account mu Pride Microfinance uliza bulungi nnyo. Tocha ina chama ku account yo. Tocha ina chama ku details zo. Zitya. Pride Microfinance mchimanyi ya Janet. Bagitekamu eri 100% politicized. Kati bagitekamu ya politics na kwavuwaza abantu. Mumpuliriza bulungi nnyo bakuba nti eddobozi sali tadde kuna ndibadde ndibazanyira system eriwo kati currently omuntu yenna ng'olina account mu Pride Microfinance ISO can access your account and your financial details. Same way can access your account, your financial status, n'ebintu byo. Police can access everything in your account. Interpol can access your details. How and when? Kiliwechiti. Bana basajja Janet ante inanye bank eyo. Akimanyi bulungi nnyo nti eriyo abantu abawola ssente nga banna Uganda. Ne bava bulungi nnyo ekyo nakyo yakijjo takyakyagala. Kati nnyabo mbategeeza ne seba ina ssente ku account bo ina account bo ina loan mu Pride Microfinance uli ebintu bino. Ntegezeddwako nti bw'ogenda ng'olina account ku Pride Microfinance oba olinayo ssente oba olinayo loan n'ogezaako okwewola loan mu banka endala bakizuula ne bakubira banki ne bagigamba togeza n'omuwa loan kubanga naffe no tukola kitu mu banja era ne bawa loan details zino ne baziwa Centenary Bank. Bobo ina loan mu Centenary mu Pride Microfinance oyinza obutakyafuluma ggwanga ne wankubani nti obadde osasula bulungi oba tokyafuluma tokyasasula bulungi olw'ensonga nti bano migration ya Uganda bayina details zammwe zonna nga ziva mu Pride Microfinance to the extent nti ne obogera fuluma ku kisaawe nti bategeeza Pride Microfinance nti omuntu NBCD wuuna agenda kufuluma eggwanga tebakukkiriza kufuluma. Interpol esobola ku accessing account yo. Kati kye bakola form ze bakuwa ng'ogenda okugulawo account oba ogenda okugulawo oba ogenda okusaba loan kubeerako ebintu by'omusayiri nga tebimanyi waliwo akakunizo ke baateekamu nti gwe kennyini nannyini account okkiriza ebitongole by'okwerinda n'ebitongole by'ensimbi bisigadde obungi obiwadde olukusa oku accessinga details zo mu Pride Microfinance. Mubadde mukimanyi? Mubadde mukimanyi? Eyo gye bayita Pride Microfinance nga ya Janet. Temukyalina kyama, temukyalina kye musobola kukola kubanga bano bali willing to give all your details and information including ne fingerprints oziwaayo mu bitongole byonna ebyokwerinda kubanga eddukanyizibwa 60% Banyarwanda. Mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo ndoza mutegedde bulungi nnyo. Abantu mwenna mwali mwebuuza wa mirama yaani ono mvubuka Minister yani abakola okutemula n'okuwamba abantu mu bitundu bya Kasese, Fort Portal, biki byonna njala muwulize bulungi nnyo information eno mugenda kutegeera biki bigenda maaso mu ggwanga mu bitundu ebyo muwulize bulungi nnyo. Ono Bright Lwamirama ne munne Minister
tumwebaze Kajiji engeri gye battamu abaana ba people power n'okuwamba amataka g'abantu n'okukola buli kimu kye bakola mumpulirize bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Munnange ticha gyebaleko wewale nnyo n'okuweereza eggwanga lyaffe gwe kayogera amazima kati ticha ku live yo eyajjo nawuliddemu ensonga gye wayogedde nawuliddemu ono omusajja gwe wayogeddeko ono abettako ono Lwamirama Bright Lwamirama omanyi omusajja aveyo kale yalinga MP waffe naye ng'oyo omusajja ebintu byakola oyo ngambye kanje nyongerezeeko oyo omusajja ewaffe gye tuva naye akola ebintu by'ebimu ng'ebya Museveni mukama wa tukuba kibooko kwegamba okuva 2006 tawangulangako kalulu naye nga geswat mu biseera by'okulonda akozesa kibooko n'amagye kwegamba ab'opposition bonna abajja babeera nnyo n'amaanyi okumukubisa emirundi nga 10 ng'abantu bonna baagala oyo omusajja tebasobola muwa akalulu naye ng'oyo omusajja akozesa amaanyi ge n'obuyinza bwe atukuba kibooko nga bw'omanya Museveni enkola ye abba amataka kwegamba eyisingiro yonna yawambibwa abasajja abanyarwanda ffe tetwogera kakati awo ng'omuko obadde omukuba neŋŋamba muli mbadde ŋŋamba kubira ddala okubire ne ku mutwe oyo omusajja tetumwagalira ko ddala waliyo n'omusajja omulala eyo mu isingiro noosi bamuyita Kangwajje bonna abanyarwanda bonna babaleeta lwampaka kwegamba tulinga abawambibwa tetwogera ne mu biseera ebyakalulu aka pulezidenti ffe abaana abaali bawagira Kyagulanyi muganda wange tetwalina mirembe baatudusa 10 naye nga tulina omukubira akalulu naye nga twamaliza bambe tetumukubidde kalulu kyembadde njagala okukugamba obanga okyakubira ddala oyo omusajja Lwamirama kubira ddala oyo tetumwagala n'akamu n'akatono. Munnange ticha gwe musajja wekka gwendaba mu Uganda aliwo alwanyisa Abanyarwanda ate eddoboozi lyono liwulirwa nnyo munnange yongera erwanyisa Abanyarwanda ffe baatuwamba eyisingira mataka bagatwala nze kennyini twalwanirako n'ettaka nga tukozesa kibooko twalwana n'Abanyarwanda naye nga basiba bataata baffe bali bajja ne bagenda mateka gaffe nga tulimye musimanye ebijanjaalo kati bali ne bajja ne balimamu ebintu ebirala nga ate bakiraba mulimu ebintu ebirala bye tulimyemu ne tukuba kibooko naye nga abasajja batwala bazadde baffe ne babasiba ne batwala baganda baffe ne basiba okitegeera lwafuuse eyo tetwogera abatufuga Abanyarwanda ate Abanyankole be baliyo be bantu bayisingiro beyisingiro kati munange mbadde ngamba Abanyarwanda tetulinawe butewe so balwanisa eddoboozi tulina naye nga batumazeeko emirembe tetulina googera ensi yaffe bagimazeeko tetwogera ate akaluuko twakaviirako ddala bajja kuleeta amagye batukube kibooko munange tikyajagadde okugamba kweza ensonga munayo banga olina kyoyogerako kweza ensonga nakyo kyogere ensi ekitegeere neyanziza nnyo kuyanziza ddala. Muddugavu munno kaddugala najja ku ttaka n'akuwamba n'akutta n'akuziika n'atuwala ettaka lyo ng'akozesa omudumu gw'emmundu n'amagye mu Uganda olumu bikuggwako ne byoko nze mpuliza information mu gyempulira nga sijjagizanya nja kutiisa abantu n'ensirika ng'ebintu ebitiisa ninga biri mu Uganda
ababikola bannayuganda babikola ku bannayuganda bannaabwe kati bwenzijala n'empisamu eggali abantu amu n'olya ng'oli akapaapaala gundi yanjogeddeko kino gundi yanjogeddeko kiri ne weewunyesa olunaku lwetetegeera nti abasajja bano betuli mubakyamu nnyo mwegendereze ensi si nnungi Yoseri Mzaiti bahabulwa lutabayisura mutanu wakale kinsete mzizide nsanga bisibe ne Janet Mama Njovu Enterprises ne muganda musali musale bine bemukola byonna mugenda bisasulira obudde kyekikulu kyabyo n'obudde bujja ate amaanyi gali mbantu mutandise ogalabako okwange nkukoze tusinkane ku Sunday sawa 2 mu program ebi muri mbulange mengo mukama abankumi atakumira mpeera buli omukumya munno ng'omusitwa buto tudde mutulwanire eggwanga lyaffe naye nga sinagenda mbadde nerabidde mbadde nerabidde musooke kumulideko video gye nakoze ku Lwokusatu mukulembeze yabadde ataddeyo ekiwandiiko n'alaga nti ebigenda mu maaso byonna ebya consultation ebya electoral reforms tabiri mu tabyagala kubanga regime dajadiringa nayo yabakwata mundu abasiba abantu tabikkiriza naye nabagambye ebintu bino mujja kuva mpulampula mu abantu batandise obyogera nga batandika obivulunga omukulu mulaba ali mu consultative meetings adonating mpuuga naye akabinja kadiringa nako ngenda kusaba omukyala Betty bakireke namboze n'akabinja kamwe bami mutuzeke ngalabiza mmwe. If you don't respect the president when he comes out and gives orders, please mutuleke fetuagala buyinza. We are not here for political gamble or political games. We are here to change our nation. If the president gave out order that he and National Unity Platform, they are not interested in any electoral forms, and for you and your style group, you are moving around selling your ideas, the campaign group at Chakulani set up indirect, you are making a huge mistake. I know some of you came in National Unity Platform as a by the way because you didn't have any option. But we know exactly what you are planning and what you are doing. Abasingo wanyibanza kwa tebawudde byomwayogedde njagala nsanyire bana Uganda ngebbaluwa efulumi bagitegende president afulumize ebbaluwa eno ate njagala musooke mwetegereze nnyo bulijjo ba criticizers aba criticizing ebigo byenjogera bwe bategedde nti president ebintu bino yabijjeemu entera tabyagala bonna mugende mugobere platform zaabwe ani yavunudde ebbaluwa ya president ng'ennyonnyola ku butya bwe yagobye enteekateeka ya electoral forms bonna mugende ku platform zaabwe nobody came out okutandika okunnyonnyola ebbaluwa nga byabadde ntegera bonna baasirise tekuli era kyobula tebashiyalinze ebbaluwa eyo tebagipostinze tekuli bagiinterpretingidde bantu okujjako nze ndoza n'abantu nga babiri abagiinterpretinze basigadde bonna baasirise kubanga yabakubye indirect nabakuba omuggo ne tubande baveewogere kati njala bategeeza president yabadde mukyamu kubanga akimanyi namboze bine bigambo byo byogedde njagala nsewulire saagala gandi bakuwaayiriza oluva president okuyisa ekiragiro kibakuntu bino bigambo wayogedde byaki bwe muba n'omukisa nga mulina ofiisi ze mulimu ezisobola okuvaamu enteekateeka ne mugikozesa ne mubaako temutwala mu maaso ku lw'olutalo mukikozesa naye naffe tumanyi bulungi nti nno wano tetusobola kumalirawo nsonga era abantu tukyegambye emirundi mingi wano era kyekivudde tusalawo tinokutandika ne wiiki ejja tugenda ku ground wano tubadde tuzze kuteekateeka butya we tugenda ku ground nolwekyo ofisi ya leader of opposition eweebwa sente z'omusolo okuyimirizaawo oludda oluvuganya nga terukoma ku kibiina kimu naye lutwaliramu ebibiina byonna
kakati leader of opposition kyakoze wano kwekuyita abebibiina byonna n'abaleeta wano ne tukkiriziganya nti bannange essaawa yino tufulume tugende mu bantu tubeeko ensonga ez'obuvunaanyizibwa zetubategeeza kati omulimu ogwo oba oli awo gubadde tetusobola kukolerwa awalala kubanga abantu tebatamanyi si ffe tusalawo nti katugende tutuule Munyonyo palamenti yekolaki yesalawo kasita sente zibazaayo tosobolaga nti bannange sente ze mwali mpadde okutuulamu Munyonyo muzimpe tugende tutuulemu ewa Namboze mu Lujja tebajja zikuwa za gavumenti kwezitonozikwatako tetuzikwata nako kakati tugenda kutambulanga palamenti ate bwe tutambulanga palamenti tulina ebibiina ebyatusindika mu palamenti nabyo bitambule naffe kakati nekyo nakyo tusigalidde okiraba tulabe oba bwe tutambulanga oludda olutongole oluvuganya netutambulanga palamenti nawo poliisi etugumbulula netutwala nga tetulinnya nebyo nabyo ate era tubyetegekere. Mukyala Betty Namboze Bashireke omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye ebya electoral reforms tabiriimu kubanga tebijja kukola nga tukyali mu military regime ewamba n'okutta abantu nga yeerangirira ng'ebeewangudde akalulu. Kyonna kyemukola eky'okutambula kitegeeza mujeemedde ebiragiro bya president nga bwe yabadde asabye. Okujonga ebbaluwa yagiwandiise mu Lujjapaani nga yeetaaga ate Omujjapaani okujja ogibavuunulira. Yagiwandiise mu Luzungu Olungereza lumutegeera obulungi omwogera mu parliament. Ffe abavuunuza basobola okuvuunula tugibavuunula mu Luganda abantu bagitegeera kati gwe kigamba nti mugenda tambula ku ggulwawo mugenda tambula mu nju z'abannyoko z'abakitammwe mugenda tambula mu nju z'abaana. Okuva mu 1986 Museveni takkiriza amateeka ga yakulonda ate nga naye yagenda mu nsiko nga gandi mubbi akalulu. Kati mugenda kutambuza ngalabi zammwe nga mugenda kuyimya mboozi kina abantu. Twabasindika kugenda kunoonya nsimbi kujjako Museveni so si electoral reforms. President yagambye oyo bujwanga obujo munyura kawunga kakasooli tabiriimu kati mugenda tambula nga mwagazaaki. Twabebeda kagurupu kamuli mu kutambula muli eruwe simu mukono. Please mutuuze ku wansempo muntu zamwe. Mumaze myaka 22 mu parliament. Nete mukitegera nkontu yeli Uganda yetaaga enkyukakyuka. Enkyukakyuka tugenda kudda bya kulonda. Bintu birala nnyo. Kati kitegeeza ebbaluwa y'omukulembeze yawandiise temwagitegedde. Era mugenda kukola nga mmwe. Bakyala ne baami mmwe abagati muli mu office ez'abaweebwa bantu please mutuuzeeko wansi entwingiriza mmwe n'engalabi zammwe. Nkimanyi mugenda kuvaayo mutandika okulumba president naye nabagambye nja bajjirako akabaati omu ku omu kubanga mwenna mbamanyi. Mwenna mbamanyi mu Nuupu tewali amanyi DP Buloko na DP nga bwe ngimanyi. Abamu basonyiwa obusonyi. Tukoye obuvuyo bwammwe. Myaka 20 mu parliament tosobola kumanya nti waliwo omuntu omulala asobola okufuga eggwanga. Mumbeera muzannyo muli kubaka kasito wangula obuluwa bwa MP obumaze. Osubira allowance, travel allowance, osubira medical allowance, omugule motoka ebyo temulowoleza ku muntu wa wansi. Tebona kimulowooza ku muntu wa wansi. Kolooza zina dwa nende ku social media nga njogera ebigambo sina byakola. Oba abantu abatabana bintu byakola ku social media babirina. Ne because twagala kujja mu mizigo gitasobola kumanya nti Uganda esobola okukyuka. Gwo osobola okugenda ewe ne bakujjanja obadde mu America recent lumaze almost mwaka mulamba ngana kati osobola okuddayo. Ne kakoza waabwe ali mu kiwunya ali mu Katanga ali ekyanna mukaaka atasobola ku access nga gena mu America mumuteesereza ki mumuloweza kimwe no ligimu ya Museveni. Gwabana already bali ekipayiri banafuna bagenda kufuna emirimu kubanga oli mu system. Naye abaana babana kwa basosolo musolo bagenda kusomera bagenda kufuna emirimu. Oyina omwana ogwozala ali Kadama oba Sekadama omulina. Omulina. Kubanga osobola okuba motors ne bamuwa omulimu. Osobola okuba migration ne bamuwa omulimu kubanga bali mu system.
naye atasobola kuba simu eyo atasobola kufuna baluwe muwa speaker ntegendo jjanjabwe oyagala abere kwani era tusigale ko kintu luyimba lumu lweruti twagala kukyusa buyinza by all means buli muna Uganda yagalire mu tuyoze namboze waliwo omuntu akulonze emirundi yena nga ne tiketi yenyu etamayi bayimiranga bagigula kabere mwana nga tamayi bagigula nenga gwosiba ku nnyonyi abantu watandika nawo mutale bakyali mutale bayavuwala guwavaamu wasukuluma ng'okosa political ideologies zonojja n'otuukawo otuuka n'obalekayo nakati okyabalese babere mu mbeera yemu kubanga toyina idea yonna nti gavumenti esobola okukyuka n'abantu waleka mu butale ne bavaayo ne bakyuka nga bwakyuka. The reason as to why nkuba basajja ba DP buli mwana ava ku university ng'ajja wa DP kafutaafuka kansala obwongo bukolera okubwa kansala tavaawo tasubira nti asobola ogenda kuwa chairman C5 kuba MP n'aluubirira entebe ennene bonna babeerawo kintu kyasinga okuntama ku baana ba Democratic Party the moment yafunaka office tava myaka gyonna tasubira nti asobola okuvaako n'agende wana wonna eyo mentality yasinga okunyiiza genda kono C3 giveeko genda kono C5 giveeko genda ku MP muveeko luubire wa president luubire ekifo ekirala ne buli afuna ekifo nga wa DP sivaawo awo sisukkawo kubanga mwagala kubeera mu kintu kiringa wooli utovaawo era ye mentality gimulina ne mutunulira omuntu awo musolo gobayita omuntu wa wansi gemaanyi g'abantu bemulimbidde emyaka 37 nga mujja ku TV ne mwogera olujja paali buli munaga nti omukazi ayogedde omusajja ayogedde the end of the day olufulumaawo mubanga bayasidi muntu temuddamu kuloza ku kintu mbadde mwogedde mwaberanga ku TV ng'enseeba atya kubanga mwogera kati social media bafuukidde ekizibu mutuyita ba hooligans mukubanga bavuma lwaki tetubavuma lwaki tetubabulira ekituufu ate kimaze omuntu yena kasitombulira ekituufu akuyita hooligan kubanga tebaagala kuwulira mazima Pade Bitama yakugambye nti teri muntu ali mu opposition asobola kwagala kujjako mu 7 wa video njina lukanji nabajidwa ddenji batimbidde kamulu kuloba nchaji nawa mulu kuba nchaji nawa kanda be wono banjirina njibazanyire sipayo banchaji nawa Nizo kuba nagidelete nzemu kuba nabazo posting. Wait a minute. Nizo kuba nagidelete nzemu yes. Nagidelete nzemu. Nagidelete nzemu. Yakugamba teri MP politician aiza kwagala mu 7 ya aveeko. Gwo muntu wa wansi gwo ino okwerwanirira kumanye gemulaze ku alioni skin nga mutaddeko amaanyi aba state balanze ku TV balanze ku radio bayina state fund zimu hozi project yo mutaddeko amaanyi from nowhere nabakube ekivu nabayiwa windows bonna na mulangire naku 3 nikunya ku TikTok and I'm here to inform the government be very careful and government official when you come on social media or in any mainstream media. When you are releasing any statement to the public, be very careful. Any statement you make can cost your life, can strengthen your enemy. You're not statement jimukola ku social media ba ku TV. Esobola okuwa amaanyi omulabe wo, esobola okuleeta obulabe ku bulamu bwo. Oba esobola okufuula ekintu ekitale kitagasa mu ggwanga awo statement zemukola mwegendereze abantu omwogera mu bantu banyiivu nnyo abantu abasobola okulaba alioni skin tulowooza nti tebalina byakukola babirina but in fact kansokendeke public yonna eyogere nzijja ku lwokusatu specifically mbabuulire ekintu kyebadde mu concert yeno bulungi nnyo ngenda kibabulira mu kitegeere mwe mukirabye ng'ekyabayimbi n'ekina ange endala ennyo gye ŋŋenda obbalaga ku lwokusatu
Kasoke media zoogere bannamawulire boogere bali boogere ngenda kujja ku Lwokusatu mbabuulire olutalo lubadde muki mbalage ango entufu mugendo tegeerera era basajja mu mbere very careful nnyo ekibajjira temukimanyi buli ali mu government buli ajiranga concert well and good jiranga concert ngenda kuwa side ngenda gwe otamanyi ojja kutegeera wono otegeera nti simu yo y'amaanyi wono otegeera buli statement gy'ofulumya y'amaanyi wono otegeera nti bw'oyimukira n'omugamba nti enough is enough taddamu kumanyira wono otegeera nti n'omuntu ajja mu inbox y'okutiisatiisa ne bw'omuvuma obuvuniro nga genda olye kino tajja kuddamu kumanyira ne bw'onomugamba nsangano kinkole tajja kuddamu kumanyira because ositusize eddoboozi lyo but the moment you keep quiet oba ogenze nabagamba media za Uganda mugenda kugwa ebintu byonna bidde ku social media mukiraba kati ennaku zino mukira ti media etandise okugwa TV zigudde radio zigudde ba presenters badduse mu ggwanga kubanga temwamanya nti waliwo ekintu ekigenda okukyuka trend ejjanga ya social media kubanga na America mu kiro kyatuuka TV zafa radio zafa tekyali azule muntu ali ku social media kati gwaina account ku Facebook ku TikTok ku Twitter oina account oina WhatsApp account oba group mukitegere nti buli kyokozesa social media kikozese ng'olwanira eggwanga lyo olwanira abantu bakulwa abantu batasobola kweyogerera gwe tosobola kweyogerera leka omuntu asobola okwogera ayogere don't criticize anyone who can come out publicly to say anything about that nation because when we keep quiet that country is going to be taken by the foreigners so don't criticize anyone who comes ever out to speak about politics or any issue concerned about the indigenous Ugandans. Please, muleka abantu boogere. Don't intimidate people. Goyinza okukola video kulika abantu 10 nga tomajiraze. Oyinza okukola video kulika abantu 10 n'engeri mitwalo 10 nga tomakikyogera. Mumekinge sure nti mukozesa eddoboozi lyammwe. Buli exposing omuntu akyusa. No more exposing anava ku line. Ne kasito osirika agenda kukola ekyo kyabadde ayagala okukola kuba tategedde. Gwe njagala ombuli omubbi azze w'okubba alamu neevuga oba embwa neeboggola oba n'omugaa nti owaye nkutegeddoze adduka misindika kye bayita media kasi tojja n'okosa kyolina okukosa n'okyogera ng'okyogera kitegeeza nti omuntu gw'okigabya akitegedde. Mu nsi yonna abantu bakyakozesa omuntu kati bakozesa social media to expose the regimes. Ekiri mu Senegal right now influence yo nebadde ya social media oyo songo kubanga bakatadde government ku pressure social media okunona Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu mwaluwo bali bamukwatidde omwagalo mota yali social media nakati mukyali ku social media mulwanira ggwanga nga tali TV presenter asobola kwogera bintu ebyo tele radio presenter asobola kwogera bintu ebyo bana byabufuzi basiriza kuba bafuna sente mukozesa amaanyi gammwe mukozesa akamwa kammwe mukozesa ebigambo byammwe temutya goyisa mwagali gye muyiseemu tuli kwatagana eddanga Museveni avuddeko mukaba 13 mpeera mwena